نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. تجاغينا ماسو نوكبيرانغا تويغيريزا يسرنا القرآن الكريم وما نشتغو اتيتوا تعلم الحروف الهجائية. توبكي فينو جتوزاكو ايا شوتي مادة eyokuwanvuya okutono waliwo okuwanvuya okunene n'okuwanvuya okutono kwetuli mu kutunuulira mu kitabo kyaffe ekya yasarna darsu nambar 10. kyolina okutegeera nti exercise eno gyetugendako eya shoti madda eyawukanira ddala ku topics etubadde tusoma oluberyeberye zetuzze tusoma, n'olwekyo togeza nozimixinga kweno gyetugenda okubeera nga tusoma. Kikyolina okutegeera ku kiyitibwa almaddiya. Okuwanvuya okutono kuno kulina ennyukuta ezituyambako okubeera nga tuwanvuya ennyukuta ezisigadde. Kyolina okuba nga otegeera nga ze ziriwo ezo ennyukuta mulimu ennyukuta ya alif, nembeeramu ennyukuta ya waawu, nembeeramu ennyukuta ya yaau. Ezo ennyukuta ezo essatu, alif ne waawu ne yaau, zituyambako okubeera nga tuwanvuya ennyukuta ezisigadde. Nga tweyambisa n'ennyukuta, nga tweyambisa n'empeerezi eza fatha, kasra ne dhamma. Nga zino empeerezi zino zitambulira wamu n'ennyukuta ezo. Singa osiŋŋaana empeerezi n'ennyukuta ezo mu kifo ekimu, kiba kitegeeza zitulagira okuwanvuya ennyukuta eyo etuddeko. Nga tukikola tutya? Ye topiki gye tulimu olwaleero nga oli ne Muhammad Kalozi. Inshallah biidhnillahi ta'ala tubeere nga tutandika ne shoti madda eya alif. Kyolina okunootinga nga wokirabaawo nti empeerezi ya fatha etambula ne alif, empeerezi ya kasra etambula ne yaau, empeerezi ya dhamma etambula ne waawu. Singa twagala okuwanvuya ennyukuta yonna ng'eriko fatha, kiba kitegeeza mu maaso gaayo tulina otuteekayo alif. Otuba twagala okuwanvuya ennyukuta yonna ng'eriko kasara, kitegeeza mu maaso tuteekayo yaau. Ng'eriko sukuuni, singa twagala okuwanvuya ennyukuta yonna ng'eriko dhamma, mu maaso tuteekayo waawu. Okwo bayita okuwanvuya okwa shoti madda. Oba oyagadde okuwanvuya kuno kukwanguyire, obala engalo zo 3, kyetutegeeza ne shoti madda 1, 2, 3. Interview eyo yeyitibwa eya shoti madda. Ketutandike ne alifu almaddiya, okuwanvuya kwa fatha ng'eri wamu ne alifu. Tugambye nti fatha ewangaala na alifu. Amakulu ennyukuta gye tusanga nga ewandiikiddwako empeerezi ya fatha mu maaso ne wajja alifu, nga wokirabaawo mu red, kiba kitegeeza tugenda kuwanvuya. Nga tekuliiko mpeerezi yonna ku alifu, awo nno natusoma bwe tuti hamza kuliko fatha ebeera a, mu maaso ne wajja alifu, ne tuwanvuya ne tugamba obala engalo zo 3, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, dha, ra, za, sa, sha, sa, la, ta, fa, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Awo nno empeerezi eno, awo nno kiba kitegeeza nti osobodde okubeera nga osoma okuwanvuya okwa fatha ng'eri wamu ne alifu.